Oluvannyuma lwa liigi y'eggwanga ey'oku ntikko ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakyala Eya Fufa Women Super League okumala akabanga akawerako ng'ezannyibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo, eno ekomekkerezeddwa nga ttiimu ya Kampala Queens yeewangudde ekikopo. Ttiimu eno okutuuka ku kino ekuŋŋaanyizza obubonero 47 okuva mu mipiira 18 era eweereddwa ekikopo kyayo olwaleero ku kisaawe ekya IUIU e Kabojja. Okuva we najja naye tugezezaako okubeera nti tukola consistency second half omulundi ogwokubiri ne tuwangula ekikopo kino. Mpulira essanyu olw'abawagizi bange n'abasambi okubeera nti tusobodde okuwangula ekikopo kino kiwa mukama waffe. Ttiimu ya KAWEMPE MOSLEM yemalidde mu kifo ekyokubiri, eno ng'ekuŋŋaanyiza obubonero 33. Uganda Matters High School yemalidde mu kyokusatu, UCU Lady Cardinals yemalidde mu kyokuna, ng'ate She Corporates ne Olira High School ze zisembye era zisaliddwako okudda mu kibinja ekya Fufa Women Elite League. Omuzannyi Shakira Nyinaga Haira yalondeddwa ng'omuzannyi asinze banne okuzannya obulungi mu liigi eno, ng'era yawangudde n'ekirabo eky'omuteebi asinze, ng'ate Deize Nakazero yawangudde ekirabo ky'omukwasi wa ggoolo asinze banne.